Round tutandikiddewo embeera ya bunkenke Ronald Mayinja wetwogerera abo yabombye kigambibwa mbu yabombye eggwanga lyamulemerwa amabanja mangi bannange era byebiri mu kubungeesebwa tebibungeesebwa yagenze yafunye uniform kati abaana bagenze ebweru awo ali mu kyondo kya Buwalabu ali mu Europe tannatugamba nsi naye kati ekikulu yafunye uniform tulabike nga tubasigira ekifaananyi ekituufu so saawa eno ye teyalinze miliyoni 5 ziri zibadde sente tebazibawo ku mabanja galina alaba nga badde bamuwa bukunkumuka so Eagles production nno bwetyo bwesaanawo mu ngeri y'enjawulo nga Sekamate yasookayo mbw ali mu nimero ya apple anoga apple mbu netulaba Ronald Mayinja batakutte kyakubiri Ronald Mayinja afunye uniform kusaasira yaddako kusaasira alinda ki agenda mu biyumba by'abagundi bamugjeyo anti omanyi kati Abawalabu kye baakoze bakutwala mu kiyumba Omwalabu ajja n'akugulayo ennaku ze 3 kati kusaasira gwe bina ogenda n'okolakolayo n'ogira Abawalabu baagala nnyo abakazi ab'amabina amanene lwakuba bakazi baabwe tebaagala tunula ku b'amabina agasagala n'agaba naye kiki kino kye bandeetedde so Ronald Mayinja yabombye Ronald Mayinja yagenze kuba nti amabanja gabadde mangi njugira nti abantu abadde betubalanga bagagga wano mu ggwanga lya Uganda bayimbi abayimbi ba Eagles production awo tunuulira gundi ani Aruna Mubiru ayina ebirabo eby'emmere mbw ayina n'amataka ag'enjawulo omusajja mugagga yennyini si byakusaaga Geoffrey Utaya ye positioning ate oyo ye kawagga kubeera ne bwe tuddayo eri emabega bwe baali babarankinga nga ne Bakyagulanyi bali wansi we okitegeera oyo ye kati ate bwe yagattamu zino ez'ebyobufuzi ng'ate ne ku stage akyagenderako ddala oyo kaguje so abo bo balaba engeri gye bepositioninze bye bimu I think kubibayambye okubeera awo we bali Ronald Mayinja asooka n'okola ensobi emu wali muyimbi mulungi senga wasigala ng'olwanirira eddembe ly'abantu zino ennyimba ze wakubanga abantu tebaagala muntu nawolovu otunuulira kayimba ke yakuba Africa teri ayamba oshegede oli kumanyi g'abantu nakuba tuli ku bunkenke obalwanirira nakuba tuwala nanguzi tetuwa na gavumenti okitegeera kakati saawa emu odduseeyo so kakati gwe buli wofuuka bwotyo matako mbiri nga totegerekeka eri bantu gegati amatako gaba gati gabe eno saidi zeno n'eno tegayina saidi bw'ositama tegaawukana alagaya bulegaya anti bw'ositama kyekyo kye bayita matako mbiri esenga gaali geegatta wamu kyekibuyo omuntu abagumidde nkitegedde naye kaakati ali eno ali eri era ezo repercussions zaafunye twalabye ne kusaasira ng'ali n'omukulembeze kusaasira by the way on a serious note kusaasira ali depressed be yali asuubira simanyi lwaki abantu bonna abagenda mu NRM bonna basooka ne batinkiza kuba kati kusaasirwa abasente yalina mu mmotoka ziri ze yalaganga kusaasira omanyi bagenda ne babawa ddiiru kati kye bakola ogenda n'owadika proposal kuba bo abali mu gundi mu gavumenti bagamba genda wandike proposal mu idea gy'oleese n'omala ogiwandika kati omala ogiwandika ne bajja approvinga bo tebakayana bagamba proposal owandise oyagala sente meka nti obukadde 4 kale obukadde 4 kati sooke tukuweko obukadde 5 kakati okozesa sente zo kati okozesa tugenda kwongera namu tukirere dobozi lya gavumenti tulimayo bulungi ku kigambo ky'ensimbi ofuna obukadde 6 ng'obukuta ebintu ng'obitwala mu banka nga obiwaayo kati ng'otandika omanyi oli ku kinyusi Ronald Mayinja alina project gy'alina ey'amazzi mazzi nze ne neebuuzo baba mwadde ba brand ambassador ate yagamba nga simanya bampadde simanza akulira obunyisa amazzi temwonoona amazzi nze ate amazzi gange ge neegulidde ngamba oti obutagoono ganga ate nze agasasula biru nze agisasula ne bwe nsalawo okugayiwaayiwa mu lujja nina ogasasula ndi ntayitudde okugasasula mwate osomesa abantu we batayiwa amazzi ani ayiwa amazzi kakati Ronald Mayinja ko yali akakoze ngene mabega alina bye yayisizaawo yatebulinze proposal biki kakati ne gundi we yajja kusaasira oyo akatinko batuuse mu gundi mu campaign ze NRM bamuga yefuula mbu agenda kukola atya yemobilizer okuyirawo ne NRM omubiri akwata ennyumba agisinga bwe yagisinga anti bo bamugamba iyo teekamu obukadde bwonga 2 tugenda kukuteera mu sente bukadde 2 tugenda kuteera bukadde 5 ng'obugujja ng'ebintu obitwalayo kati yabitwage miliyoni 3 ogamanyi kati olumu ebyo bisente oyaga byali nabyo mu motoka balamu yabimu
balamu ye yamuwanga okutega n'okusika abalala kuba balamu ye muvubi. Yes. Okay. Oba ye balamu bamuleetanga kanyeebwa sika yoleete. Era abo abantu abasinga balamu kati olaba gundi basajja mivule tova wano ku radio simaye bamusuubiza lidika ne bamusuubiza simanye vaake ne bamutega ebisirikale akati yavuddeyo yakubye ekiteekye yakirizizza ogukutiya awoza abanopu banzitira ente zange. So bana bayimbi balina okubeera calculative. Abayimbi bo bamaze okubeera nti babasuula omusajja eyali creative wenna nga asobola okutuula n'awandiika ennyimba ze nga tewali kimutawaanya. Right now obwongo Ronald Mayinja alina obwongo totally soba. Omuyimbi agenda kugwa eri abo n'abayimbi bagenda kweyambula. Abayimbi bagenda tukunamira nga bawunze buwunzi. Kye bakoze kusaasira chiwara yakisera ekina abaana abakulu ba junior weno okutama omukono ku mabere ye takwata ku kifuba nti amabere gali ku mutima takwata ku kifuba okuta omukono ku mabere wereka wese samaje mu lukufu. President Museveni takyabeetaaga talina ekisooka President Museveni bwe yali aleyinga strategies z'abo abayimbi yali ababalira mu wangulira wano Buganda nga manyi basobola okonvisinga abantu bo mu Buganda temuyina kye mwakula babakuba bakane mu kibira ne bamuvunula teyanojjolayo yadde. Kakati mwe musuubira omuntu ng'oyo agenda bakolera ki nga target ye yali yabakozesa alabo bamunaavaamu kino nkibagamba gundi ekibiina ky'NRM kyombadde mutembeeta kiringa basajja be Uganda kiriko enkaayana omusajja wa Uganda nno ngaaliko enkaayana anti muba munaana asoggola wano asoggola wali kakati bwajeewo n'akusoggola bulungi ate banywa musongola bali ebintu ebyenjawulo obamanyi ne bameketa ebinyeebwa mu kibuga be batusibyeko bano abatunda ebinyeebwa bano abeetimba emmwanyi n'emirundi ate kati baddawo ne beenyumiza abannaha zanne ekinyobwa nga kinkolera abanno baleese kakituzo okamanyi gwe onanusulu kumisa semambo nno nga yina lyaleeta nno kaloko bomu ka short time gundi naye muganda wange walonyedde kusanda gwe bezigirira kakati olumala ebyo agenda asoggola wano asoggola wali ate asoggola aligguula nga okukakasiza ddala nti si yena nnyini embooli anti okuliggula bafululizo takulowooza akugoloza omusajja bwadigida mukyala we waka bwadigida kano kamasomajobwebide sesetukesese okitegeera kakati babaawo nenaalemu munange olingono nina kaudiyo kenguddeko kino kyalisiya de bosi chick alisiya simanya kino ekitera onywenyeza amabina ku Facebook mukyateze munnakyo kyamugaye baawanga akwetaaga anti beetunda bwaoli amugambye emitwalo 15 nampulira jikuwa kati oli olwavuze yamuvuza mutwala makindi makindi wali bamalaaye bayitirivu nnyo kati we yatuuse embunga emmotoka bukyova giyingiza munda mu hotel yagitadde wabweru kati we yagitadde wabweru ne bayingidde namuga sente ngenda kuwa kyalisiya kye kyamugaye mbu ngenda kuwa kuba mukwano gwakyo kakati bwe kyayingidde bwe kiti omusajja n'ayingira namuga teekako akapiira nekiguma nekikateekako mufululizo bwe yalebe tebijja n'amuteeka amavivi ku bisambi n'amunyiga yagudde ku mbaki waliwo omusajja okwetenda wabula ogendo okulanga ogudde ku mpala kitale akati ogirumya n'aginyiga ebisambi kyabadde kigumye 15 abakozi bakolera emitwalo 5 na supu kakati n'amusimba mu bisambi muno naye simanyi mbu ebisambi muno obisimbamu omuntu ogw'amamima n'amusimba mu bisambi munajijjako bakumala sawa namba kati omwana aloga sente zange nga jantu gende ku motoka nkuwe sente omusajja olwayingidde mu motoka yakubye ekisumuluzo nga avaawo wano nomala yabadde akyatambula ku bisambi ebyo ku sente osooka n'otambula kuba yabadde anoonya sente saawa zinanyiga gundi nakanyama n'okufuna peepu tomanyi nti oba ofunye olubuto jjukira peepu tomanyi omusajja oba mulamu oba olina okumumira oshegeera so all and all
bane mwegendereze kati musajja waffe Ronald Mayinja kubaka kati olaba moza basajja betwegumbanga right wulire ebintu byali muberenga message ali Sente kyekyo kye bayita okubeera calculative era abasajja bali living in harmony wane Kampala Uganda ebivulwa bikola najjuza business zitambula aluna mu biru kyekimu okitegeera kati abasajja aluna mu biru manye ekibiina ki Sente wezijja te ate bo Sente wezibazize bawandiisa kibiina kyekinogola ne kijja ne kitogenda kinenye ekyo kuba kati message Sente azirya ne tusobola tegeera kati yejjo fule lutaya yabala amaanyi gali luddawa okitegeera nze kanzire ku side yaba okimanyi nti Ronald Mayinja ali muganzi nnyo okusinga abalala bonna teri yali amusinga oyo mulabe edduka kati ne yesirwaza mbwagenze taavuddeyo muvumanga gisagwa gundi abaganda okufaako obufu abaganda kino abaganda kiri nenga ba minority bebeekola obusolosolo okukakananga tribe yonna bagikoze bati bagitaka tosobola kuŋŋamba nti obuzibu gundi bwalimu Ronald Mayinja mbu yagenze kugira obagita batya mbukulya nsimbi ebintu byonna bamubanja yagenze kusagula bero bebwanya twerina nsimbi yaffe no okulya sente sikulya mwana bano kati okimanyi nti ono yakayabadde atandise yafunye n'akabox atereke ogezaako okusasula amabanja kati bebasomesa abantu okusevinga eno omuntu akasevinza oyinza obeera mu okusevinga kikulu ate nekira temwesiga nnyo bantu bapuliikinga enjiri y'obuteesigangana so all in all kakaki omukulu ali bweru wa ggwanga Anonya gwina pasture abantu bangi bagenze abayimbi tubalabe bagenze batulumanyi baliyo balonda maji tulaba bana abanoga apple gye bali eyo bayimbi bayitirivu nnyo abalabi kuba mbutuufu omuyimbi watuuka okutendewalirwa nga ye asobola okubyanzaayo akakadde kati tebereza ekiri eno wansi that's why tulaba abaana batandise self trade baana bagende gwokimanyi nti tufuna reports eziraga nti okunyigirizibwa okuli mu kyando ky'abawalabu eri abaana be Uganda wano naye bw'ogenda ku airport ogamba bannange eri bali ku mudiddo Sente banoganoge nze ndinabi ajati nti nakava ku airport tebapondoka ajati byonna ebikulu bitisa amanyo otikka amanyo otuuka eri babateeka mu guyumba ne bajja omuwalabu n'alondamu mpeeki eky'ebbina mbeeki eky'eriiso okomawo wano ate abalu balina empisa embi muganda nga omuwalabu muzibu naye ate ku gino emyaka gya Ronald Mayinja yali tegyetaaga genda bweru emyaka gya Ronald Mayinja yagenda bweru kulya ku ssente yo ejo gyakulya ssente n'atika bwalina omukazi omulungi omuzibu agenda mulekera ani bannange mpozi nga naye anaamukima oluvannyuma anaamukima kagenda anoonye ssente naye Uganda nno bwetuuse Uganda etabuse kuba abantu bonna NRM ye buli muntu gwetwala ava ya complain ashibaga katuba bamusuubize namulaba alima bintu mbikebe namulaba ko ne kubukedde mbwe nnima y'omu kibuga badiddaga kebe bataddemu ebinyanya nyanja ebiboga sukuma wiki olisina sukuma wiki sukuma lunaku bw'otuuka okungula ebinyanyanya ebyamagoba ofuna ga mitwalo 20 teri magoba g'ofuna ennyanya essennyanya 5 era aguza bano bavuga bigaali okitegedde so katubajukize Shafik Property Services abatunzi b'ettaka ku 075 25 oba 0788 547 batunda ettaka tandikira ddala ku milioni 2 eriri wali mpigi kabasanda futi 25 kwa 5 ne futi 5 ku 10 milioni 4 ku milioni 2 ate agikabogoza omusomi w'edduwa agamba atya yo omusomi w'edduwa atono yagonzezza ebintu gwe bolabanga ebintu bidobonka no Mayinja nga tonadduka mu ggwanga sooka ogende wagikabogoza bagende abayambe bakwate ku mutima gw'abenaremu abakulu abo okitegeera naddala kusaasira ono ne Mayinja gobongambira omukulu watuukira okuyita ekiwale ekyo mukyebiwale kikiwale olwo bamugira omutima takyakwagala okitegeera genda seeka akusomereddwa kusaasira okitegeera lwakuba tebangobye bugobi naye ninga kusaasira ye bamugobye kati ali awo ebirowoozo bimutawaanya abaana abo bajja kuweddalu bali talente
di so agikabogoza wavirayo nasolovinga ebizibu nagamba nti gwe mukubire ku 0765624 na 7 oba gwe ali ewala eri 07727399 Mayinja asobola okuyima eyo Mayinja asobola okuyima eyo ku line eyo ya WhatsApp osobola okutuukayo aji nakuweereza edduwa nodda mu nnaku 3 ne weeyagalira mu ggwanga so kakati emboozi eyo ekula era tugenda beranga tubaleetera ebisingawo tulabe Mayinja ali ku kyomanyi muntu waffe tulina okumugoberera tujja ku investigation twabikenga tubaleetera ekintu ekyo kinyingi kyemuteekeddwa okufuna wano naye nga abayimbi mwegendereze kola move ng'omanyi ofunamu n'abayimbi bendaba abagenda nabo bafana ayina okugenda era convention eno egenda mu maaso baba eno negenda kwera kuba ndabye ne gundi Chosen Beke yafunye gundi ya myaka 10 oba nazaalireyo Chosen Beke ali lubuto neba nange nazaala Beke ali lubuto yazale baana be naye mulekerawo muvuma ennyindo yabikooye yavudde mu kusaagira munne ennyindo yayagala ne bannayuganda gwe nodda ku nnyindo ya muno n'ogifuula topic kinoozi bannange oshegeera mutwale eri nammwe kale musebe bulungi mweraba